era yansanyusiza kubanga alina bwe namulabidde ng'agenze n'agula ebyokulya byakunywa byakola kinagamba nti kasanyukemu ku lwa taata we okufa. Kambuuze olw'okuba ofiiriddwa toyina kulya toyina kuzina toyina kuyimba toyina kulabikirako mu kifo kisanyukirwa kyonna. Senga waliwo ekisukka toyinza bbanga muzadde otanaba namagumba kutuka ku mubiri nga oli mukuyaga tukulambika koko kojoga bw'amala okutuka amagumba ku mubiri nga mukuumi aba agenda kudda. Kaakati olaba senga nkubuulire omuntu ng'alumiddwa omuntu tajja kulya abajja kulya naye ate ono omwana yeggwanga yalisuseeko yayitiridde n'atulagira ddala kikyabadde kimubuzaabuza naati ekikubuzaabuza kyangu nnyo osooka n'okkakkanamu ate si nomalayo akaseera nga ka wiikisi nga 2. gwe obuzibu wabusanzeewa? Ekikulu mbadde n'ensonga emu yokka buka mutabani wa Tamala mirundi omulaabu yeeyagala taata we yafa naye akatereezeemu oli yafiiriddwa taata we gw'oli mu kwogera omwana mulenzi oyo okuva kitawe bwe yafa okimanyi nga noggejagejja ani Tamale Junior ebizibu yajja n'omukisa olaba nagenda ne mwetegereza bwe nti neewuunya ne ŋŋamba nti abantu okufa abamu babeera banakuwala naye nga waliwo abasanyuka. Kojja wabadde oyagala abeere munyiike paka ddi wabadde oyagala lume paka ddi? Namulabye ng'ayina amazina gazina naye nga galaga nti acyacyanca ku lwa taata we okufa. Anti takyalina kyazza oli yafudde yagenze. Kakati olaba waliwo abantu abalemera ku nsi nga balina bye banyigiriza kale Tamala ebbanga lyalemedde ku nsi abadde anyigiriza mutabani we abadde amunyigiriza. Kojja kambuuze obadde mwagala akaabe kumala bbanga ki? Otyo kamubuuze kojja obadde oyagala oli yafudde yagenze ne bw'anaakaaba ne bw'anadda engu takyalina kyakkola. Yafiiriddwa kitaawe fayini mwagala nkaabe kumala bbanga ki? Okakasa nti nkungubazi okola ki? Nkaabe kumala bbanga ki obadde mwagala Tamale Junior akaabe kumala bbanga ki okakasa nti akungubazi? Kakati olaba si kukaaba naye waliwo omuntu ebikolwa byakola nga biraga nti mu butuufu talina bulumi lwakuba oli yafudde wabula ng'ayina essanyu. Obadde okimanyi nti oyo Tamale Junior ne kitaawe Tamale Senior nga Senior abadde yamalirawo ono show kati omwana yafunye akaseera ka showbiz kati yatunda kitaawe takyaliwo omulembe gwakoze eki kati ye musanyufu kyegeza akola era kyova olaba nti olaba kati essaawa zino buli kaseera omulaba ebyakitabe byadde akola ne byatandise okukola kikyamu kikyakoze mu ekyo anoonya kimubudaabuda oli student wa psychology anoonya kimukumakumakuza mutima gwaleme kubeera munyiika buli kiseera. Mikwano gyaffe abatugoberera yonna gye musinzira okutulaba mbabuuzizaako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo ebyonna bigezaako kulabika nti mukwasaganya bimutuusaako engalo baganda baffe abali Dubai abali Saudi Arabia abali Abu Dhabi Bahrain yonna mu America Canada UK yonna bitundu ebyenjawulo as long as wasalawo situfe ebigere ove mu ggwanga Uganda ogendeko ewala osobola ogezaako kulabika nti oba oli awo otetenkanya embeera n'okukyusa ku bulamu. Mbagaliza bisima byereere mwe munkwatako nnyo olw'ensonga nti si kyangu okukolera mu mbeera mukoleramu abamu tubeera wano Uganda ntugamba nti embeera mbi na biki byetuka but however much buli omu yamanyi embeera nga we bemunyiga na buti abagezezo obulogeeza kulabika nti abikwasaganyisa namwe abali e Uganda ne waffe bigalubakalubamukko ne wesanga embeera waliwo esikattiddemukko waliwo embeera lwe birumiramuko naye omutonzi waffe ka gwe tulina osobola okugezaako kulabika nti twekwasa oba oli awo nembeera esobola okugezaako kulabika nga ate eterera nga bulijjo Growna Media gwe mukutu gwe tusinzira okuweereza ne Buzz Sport Trend of course bampita Fred Zaha mbeerawo wano nti abantu bangi bafunira gwembeera gy'olaba nga mbi waliwo abantu abagifuniramu ebirungi okiwulidde era gwe toddangaawo okukaaba mbeera gwembeera gy'olaba embi ate abamu bayitirawo kitaawe kyekiramu yaleka mugambe nze bwe nfa nga tokaaba kuba buli kimu nkikuwadde takaaba anti kaakati olaba ebintu bibiri okukaaba kuno omutakaaba olw'okuba ofudde abantu bakaaba lwa migaso okiwulidde naye ate kasooka amaleyo kano abantu bakaaba lwa migaso gye bakuyinamu si lwakuba ofudde
era batandika kabe mwana wo kabe mukazi wo aga nti abadde ampa kino bakaaba lwa migaso si lwa kufaako. Kati emigaso gisigaddewo taata yagenze n'emigaso gisigaddewo omwana gyagenda osigala ng'afuna. Emigaso kigolooza gisigadde yamukolera connection nzi abagagga bonna bamutuusizaamu amulese oli plan dimulekwa naawe tali bubi nnyo. Ate nera byanyumidde kubanga nalabye nga ne maama we era bwali ne ŋŋamba nti omwana ne maama be kyeki naye ate kkojja bannaye muleke tusukkako bannaye mutuleke olw'okuba ofudde n'ekyosooka tamala abadde mu myaka gya juniya ng'atandise okulya ku myaka gy'abaana be. Ani? Tamale abadde mu myaka gya juniya. Okitegere mulimu abazadde we mutuuka ne muba nga muyiseeko. Kati nga mutandise okulya ku myaka gyaffe. Senga wali ofiiriddwako? Bulungi nnyo. Nawe bwe wafiirwa bw'otyo bwe weeyisa? Taata wange nali mwagala nnyo. Namuziika lwa Mande. Ku Lwokusatu nali wange kuba ne we natuula ebuloba mu muyembe mu mukuume yali tagenda kudda. Okyali kye naggambye senga akijeyo bulungi titamala abadde myaka gyaki kategeeza ne mutabani we abadde amulwanyisa aveewa amuviire emyaka gye naye atambulire yeyagale abazadde abatuzaala abakyalina abazadde ababazaala bw'olaba ng'okuliridde ebintu ebimu byesonyiwe oleme kufa nga tukwetamiddwa. Tamale emirundi abadde akisussizza kati essaawa eno juniya byakola bimufiitinga. Ekitegeeza yandibadde yaresigning adde ebyokugana abivaamu. Akayimba ke nawulidde ayimba nga ng'olwani ayimba juniya ng'ayimba taata agenze naye nze wendi kati ng'alina obugambogambo bw'ayita nga bulaga nti abadde asindiikiriza taata we. Abadde amusindiikiriza? Abadde amusindiikiriza. Kyogamba Seeka okufa kwa Tamale mirundi suniya juniya akwinamu omukono. Akiyinza okuba nga si bwe kiri naye nga ye ng'omuntu abadde akosebwa obadde okimanyi nti taata wabadde amulyako shonga ate alaba oli mukadde ate ono muvubuka aliko waleero nti juniya ne taata babadde bakola omulimu gutya gumu. Abagagga juniya baasisinkana ne taata baasisinkana kati nga juniya bw'asika ekisawo kye taata azimba omutima. Okitegeera? Yafudde nsigadde nzekka. Nze juniya nkuwagira 10 ku kinnaakyo. Okiwulidde kakati abatulaba bakikkirize ti abantu bangi mu bizibu bya bannaabwe bafuniramu ebirungi era gwe toddangawo ne weefiisafiisa noga nti abantu balumwa kufaako. Kale abatugoberera program bweto bwetandise yonna gye musinzira okutulaba atandikidde maanyi of course side eyo ninayo Senga Muwomya ne side eno ninayo Sheikh Issa gwe tuli mugeza kulabika ntunyumyamukko naye wabula abavugira n'okuyiwamu omusimu programu yaffe eno Sheikh Issa Yusuf asangibwa Sheikh Issa Yusuf ono akwasaganya nsonga za kusoma dduwa gwalina embeera yonna etakwatagana olina ebikunyigiriza mu bulamu waliwo byogezaako kukola ngola tebimuka bulungi wali ogezaako kulabika nga ate akuyambako gwamwetaaze asangibwa obulenga ku mwenda wo bogenda asobola ogezaako kulabika nti akuyambamuko bizinesi zinzo badde zitambula bulungi wali kulwo ogezaako kulabika nga ate akuyambako naawe yeetaaze ku namba y'essimu 075 17 08 mirundi 3 075 789 osobola ogezaako kulabika nga omufune MTN eri 0761 ye Sheikh Issa Yusuf omusomi w'edduwa okuva we bulenga ku mwenda. Kale ku mulundi guli Senga obudde bwatulumisa tutakoona ku nsonga eno. Atwalina ensonga eri mukutise nnyo mu babiro nti kati abaana bali mu holiday naye abazadde balina okutya kw'amaanyi nnyo n'abakyala abali ewaka abafumbo balina okutya eri obwana buno bwavudde ku masomero. Bagamba nti webusinza okwonoona amaka n'okubba abasajja. Lwaki abaana bano abato benyigidde nnyo mu kuganza agasajja agakulu ne balekawo abavubuka ab'emyaka gyabwe? Abaana abato bakoowa stress. Growna webolaba balina stress nyingi. Balumya bulumya abaana baffe mitwe. Kati ate n'abavubuka
nabo ne bakoowa babamenya emitima ne bakoowa ne babanga sayizi zonna tesikyasobola kukwatagana nga bwana agenda ewa kkojja ajja mmukakkanya bulungi ebirowoozo okitegeera era nze omwana omuwala okubeera n'omulenzi nga amuliko yekka nga talina buvunaanyizibwa ofuna seeka ayina obuvunaanyizibwa n'oba nnamba nnya lwaki yagenda okumalira ebizibu byo bano abalenzi abato bamanyi nti kasita tukola sekisi ekizibu kyo kya sekisi saabakyala tuba n'ebyetaago bingi omwana ow'obuwala mulimu emyaka egituuka nga tagenda kusaba maama mpale tagenda kusaba maama paadi ne bwankubadde akyali mu ssomero kati ate gwe nandibisabye boyfriend wange okola gwa kunkuluusanya badde manyi tuba nkufunye tukwatagane okolako kyosobodde nange nenkolako kyensobodde mukatini kemba nako anti kati ate abasabale abavubuka bakakati tebakyazidda ke basobola abavubuka bakakati tebakyalina ke basobola bonna bakuyamba osanga omuvubuka myaka gyo Fred nga weetaaga buyambi nga tewesobola togerageranya kunze ze nesobola kale ogwoyinza okuba weesobola naye abavubuka abali eyo ennamba esinga obungi tebalina buvunaanyizibwa mbeera kati omuvubuka yakatandika okweya yakamala campus alimu we mwaka ogusoso otandika oyingira bizinesi omusuubira otya okukompitinga ne seeka ng'ono akozemu ku ssente amaze emyaka 2 anoonya ssente abamu ku baana abasajja abakulu abagaa tebasoma na kusoma kitegeeza obulamu bwonna mubadde mu sisitimu ya kunoonya ssente naye gwe wakafuluma essomero ate omusuubira okukompitinga akole seeka byakolera omuwala lwaki bafeya kati gwe lwaki oba togenda ku sayiku abakyala gye bali abalayisi kati naye agende kuba kadde genda ku mukadde woba toyina nfuna yakoledda akuteekemu zakuteekamu z'oleeta ew'omuwala gw'oyagala ow'emyaka ogambye otya senga noonya omukyala omukulu eyakoledda akuteekengamu oba tosobola kukola nga zakuteekamu z'oleeta ew'ono ow'emyaka gwe baba mutabani bo ng'alese omukazi omukadde owulira oti mwana wange Lake Shafiiki ne Mirako be baana bennina ab'obulenzi nze okubeera n'omuwala atakugattako ofuna omukyala akugattako omukulu kale kojja ebigambo bya senga obiwulidde mulemesezza abaana abalenzi okuwasa abakyala babe bonna be bandiwasizza bali mu mayumba gammwe mu abasajja abakulu mwe mubaganza anti abo abaana abawala bakoowa bulavuniga obwo bwo tebuwasa kigambo kinene nnyo ekyo kojja kyokozesa bulavuniga tebawasa buli kadde abeera mu kwetegereza nze ekyakwetegereza simanyi ntera nnyo baga bagenda bawasiba maama baabwe nga bwe beetegereza ennyo olina sayidi gy'oli mu kulumba otogenze wa Kenzo ate ebyo gwe abyogedde abaana abo abawala obalaba kugambye bakoowa bulavuniga tebuwasa kaba n'obuwala 8 ate ajja n'abatumatuma amannya ku simu okwo doga kati heni biki osanga mannya ku simu olako doga olaba enembwe ekubidde ali kumba eyo malaya ye abo tebasaaga ne basinga gwe gube olina ewaka olina abakyala 3 nero oli kubuna obwana obute nabo obulemeddeko kyabunoonya abakyala bamanyikiddwa oli bakyala bange 3 noonya ono wakuna okuweza omuwendo kuba gwe tunuulira engalo zino ziri mmeka engalo ziri mmeka ziri 5 njagaako olusajja ezo esigadde ki abo bonna be bakyala boolina owasa era ono omusajja omulaba omu atambula wano tunula wano atambula wano najja wano najja wano najja wano naddamu n'ava wano nadda wano naddamu nadda eno ale terusobola kakati abasajja abo abakulu ekituufu be balina vision be balina vision muli mu kwonoona abaana kimaba mu biwulya bye muli mu kwogera leka mpa amagezi abaana ab'obuwala oba omwana alina ow'obuwala ng'ayagala omuvubuka akozeemu essente ayinza otutukakasa nti kitaawe myaka gya boyfriend we yali amaze okuzimba ennyumba kitegeeza buli bw'oyagala omusajja akozeemu alina amaka olina kufumbirwa ffwe
Anti kati mulesewo competition y'ekisiru nze kati Fred sobola competinga nawe banga lyo mazengo kwa ne sente zolina dene nnyo ate kati omukazi gwe nkwana nawe bujja ntandika omukwana obotaddewo competition gye sobola kujjawo okwana nga towasa niyanze ekwana bwe mpasa era nze bwetu ekiwasa bwaba tannaba kutuusa no oyinako oyogedde kasooka tereze muyina ogambye gwe okwana bwe wasa bwe wakakwana bonna bonna bali waka bali mu bufumbo nze abakazi benakwogereza buli yenna gwenzikiriza naye mulina maka ogambye otya buli gwenzikiriziganyiza naye mulina ewaka afumba ate be mwayawukana nabo ezo nsonga zaabwe olwabyo bye byabaawula senga lwaki muganza nnyo obuvubuka obuto abakazi mwe abakuzeekuzeemuko mu myaka abaami abo abakulu obalaba mbaseeka tebakyamalako olw'okuba yakola ssente ne ziwera alowooza ssente ze zigenda kummalirira eby'omubuliri kati mukyala waliwo w'otuuka amazzi ne gakusimba nga seeka akutakula butakuzi tagamalaayo kati nga mwavubuka omuto oyo gwe ngenda ofuna bw'aleeta ekidomola aleeta n'ekyokubiri aleka bijjudde era ekitwagaza abavubuka ekisooka muba ne keya osobola okumbuuzaako senga walidde ku kyemisana walidde kalanki naye seeka talina budde obwo kati gw'olina obuvubuka nga bumeka eyo zo nsonga zange kati ninyo bw'aba nga ali myaka gya mutabani we owulira otya anti era sinnaweza mwana sinnatuusa mwana alina myaka 25 kuba muvubuka gwe njagala omuto alina kuba n'emyaka 25 naye ate era mbasaagadde muwala wange era mba nkimanyi bulungi nti nkuze nina omwana ali mu myaka egya 25 naye si mutabani wange gwendi naye era nze bwe nkulaba ne mukwano gwo nga nkoledde mukusaba mutabani ono ne mugamba mukwano ga nkoledde indako kantu katereze mugambe singa mutabani wo ajja ne mukwano gwe waka mukwano gwe tukatereze ogambe otya singa mutabani wange aba ne mukwano gwe nga mulaba nkolera era mugamba bulungi mwana wange mukwano gwo yankolera temukyalina nsonyi bwe buti bakyala muyiga okwogera twamenyeka nnyo nga tetwogera abasajja ne batumanyira okutumanyira ng'olwokuba tetulina mimwa tetwogera kati twogera olwo omwana oba omusigira kifaananyi ekyaki ate n'omwana oyo aba ajja kumpabula maama ono tojja mumusobola bwoti oba okola n'abaana bo oli omwana wange mukwano gwange muganda wange lwaki mba simubuulira ekinyiga ku mutima lwaki aba alaba nga stress zinzita nzigwawo ng'ate alina okumponya stress munne wangisenga lwaki mba netta olwa stress nga mukwano gwe yanzita fe abakyala laavu etumenya nnyo mu butuufu mbeeraawo n'empulira nga nkufa emirembe ne ginzigwako lwaki mba sikugamba ng'oli ku mutabani wo saagala kumanya nze sigendangako muleeba kuzaala senga mazeemu amaanyi wangi senga mazeemu amaanyi senga osobedde n'omalamu amaanyi okiwulira ama kibuuzo ky'obuuza olina ky'obuuza nti lwaki abaana abawala bajja eno waffe ffe obusiraamu butuyigiriza ti omusajja bw'okulaakula muweetaagisa ekiwala ekijuujulu ekirina ebbeere nga mutima gwa nkoko twetaaga kirenzi kijuujulu okiwulira ng'ekiwala ekyo kubanga buli wekigezaako n'osinkana nakyo bwoti ng'emisuwa gikola ki gitereera okiwulidde kakati kyova olaba abasajja abakulu abo